kikumi mu bilitonyeza mu Sam Radio 8 ya radio ya Fewoma eri Masaka n'ebitundu ebiranye okubanga otusanga Zara Fatim Soke nga bulijjo lunaku olwo kubiri tubira ne President Biden Nsolo nkambwe basajja mivule twatandise dda mbalamusiza mikwano gyaffe mwenna abatuuliriza era sinza butabebaza okuwuliriza omukutu guno abatulindirira nga kacyayi k'okumakya nammwe mbebaza mwebale okubanga mutuuliriza mbagaliriza okuwuliriza okulungi. Okay. President bingi betugenda okufuna ku lunaku olwaleero ebigenda maaso mu ggwanga naye nze kyengenda okusoosaako nakulabyeko ng'oyogera ku busiifufu bw'empisa naddala mu bavubuka ensangi zino tekinnenyamiza olunaku olweggulo nabye muvubuka ayakwatibwa olw'okwogera ebigambo ebingi naba abantu bano namuwolereza talabika teri ayinza nakubawolereza ebigambo bakasuka ku social media oba muzimu kyogubatemba Mukama Katonda yamanyi naye nolabanga bakutta omulala nosigala nga okyayogera bigambo bye bimu ebina byabwe bibadduka ne bibeegaana nti ffe tubimanyiiko naye oli omwana n'omwe n'avuma president ebigambe nga newe oba olina amadaala ga general nawe tusula kubyogera obusiifu bw'empisa bututuusiza ku kino bukyayi buweereza bwe butabatuuseko obusongo nga bungi kiki ekyatuukawo nze sirowooza nti bukyayi naye waliwo abantu abayagala okufuuka abakulembeze kati ne bakola ebintu eby'obugwenyufu eby'obugwagwa kati abavubuka abato ne babalabirako abantu abayingira mu byobufuzi bwaffe abamu baate basaana kubibeeramu kati baali abantu babalabanga ba role models kyakulabirako kakati bwe batandika okuvuma n'abavubuka ne bakirabanga it's the trending thing kyekikola ng'oyagala bakutegere mangu ku TikTok ng'oyagala ofune views ez'amangu kola ki wemula vuma kati abakulembeze mu kifo ky'okukivumirira owulira awomu yagamba nti ate ekyo kikyali kitono bajja kukola n'ebisingawo nze sibalinaako buyinza okutegera kakati nekyo talinaako buyinza ffe nga tukyogerako tubalinako ffe tubazaala ffe nga tukivumirira ffe tubazaala okyogerako kubanga oli mukulembeze okutegera nze waliwo abantu abati okuwemula nga wendi kubanga bampulira nga mbivumirira bampulira nga sibyagala okutegera naye bw'oyimirira n'ogamba nti gundi oyo mugwagwa musirusiru okutegera kati noyita omukulembeze omugwagwa oba oyigiriza abali wansiiwo gwe kennyini obeera mugwagwa by the way gwe kennyini obeera mugwagwa okuvuma omukulembeze akusinga nti oli mugwagwa kati politics yagenda najja ow'ekigwenyufu ow'ebyobusiru abantu kyebava batandika okwonooneka ne bavuma Katikkiro ne bawemula n'Abagereka nina video gye nagaana okuzannya saagiteekayo oli yawemula n'Abagereka ng'ataddeko n'akakofiira ka Bobi Wine n'amuyita omwenzi kakugamba abakulembeze tekitandikidde mu kanisa ekyokuwemula tekitandikidde mu mizigiti gyammwe kyatandikidde eno mu byabufuzi kati abaana abo ne boononeka naye tubagambe nti mwakirabye nti buli lwe bakwata teri wa kibiina n'omu gwe wakoppa abeerayo ye message mulina okubuulira salabye naye wadde looya yavudde mu kibiina mbu ajja bawolereze anti kaakati tusemberera akalulu ne bannabyabufuzi babaza bw'ogenda n'ojjayo ne weeyimirira oyo omugwagwa ng'abantu bategeera nti bakitegeeza bano bantu be ozabo bayita basiru ofalulwo bamanyi bajja kutummisa akalulu obudde buweddeyo bajja tumma akalulu ffe tugenda tujjayo jukira twaboogerera ebigambo bingi nga bagenza okununula lumbuye saabawemuzi otegera basunda sente ne basindika balooya bagende bamutaasa ettake abantu ne boogera bingi nnyo nyaawo kati bano batya
okugenda mu kkooti okweyimirira bano abawemula naye nga bwe mubeera muwemula abakulembeze abamu ab'ebibiina basanyuka kibakolera naye kubanga gwe musingi kwe bajjira kuvuma kuwemula otegera kati bw'ovuma bakuwagira bwe bakwata kati enkola eriwo tobalabako ogenda bamisa akalu kubanga tebaagala ku associatinga naawe baagala banaddiini babalabe nti bantu balungi kati kereziya bw'eneemulaba ng'ate agenza okweyimirira Arafati kali buwemuzi Arafati asinga okuwemula ye bakuzaalawa bannange bantu bagenti kyakulabirako eyekiza kale kyakulabirako okay kati kereziya gy'osabira oba omuzikiti mw'osabira bandabe nga nzija okweyimirira ng'ate ekiseera ky'akalu kisembedde oyo awagira olwo omuvubuka abadde avuma kabaka alla obuluba bufa bano nabo bagenzi tebasobola kubeeyimirira so kati abavubuka batuyambe naye nakyo waliwo ekirala okubulwawo Elders Committee oba Council Buganda bwe yafa ebyona byona byafa tosobola kubeera mu bakyoli waggulu awo mu balango awo nowemula oyo bakabaka baabwe abasoma emolimoli abo maama nnyabo n'okubulawo bakubuzawo naabiwo mutabayinza kumanya gye bakuteeka gye bakusuula eri bakyalina ensa abeekabaala abo abakiga toyinza okutandika kuwemula ku kyalo ng'onoobeera wa tosobola wadde muteeso wano tosobola bikolerayo kati wano Buganda tetulina bantu bayinza kutuuza bavubuka kubagamba nti bannange kino kitugamba kyetwagala kino tetukyagala mu community yaffe naye Katonda atusaasire osawo oba oli awo tetumanyi Mengo kyerowooza kubanga ne Mengo bagikuba okamala obukamazi okutegera kati tetumanyi obanga kiriddawo ne tufuna ba elders abakadde okutegera mu region yaffe ya Buganda natunulidde famire z'abantu bano nga bazze okubabeererawo nga babawuzisa omwana nga akaba amaziga agamba bamusonyiwe omulamuzi yakoze bulungi nnyo obutamusonyiwa message egende eri abantu bonoonese nnyo gwe noloza nti mukuwemula mujja okufunira abagoberezi bo ku mukutu gwo otegera kubanga oyagala abagoberezi bangi ku mukutu kati ovuma abantu abakulembeze ekyo n'akabonerezo bamuwadde katono ye president yagamba ebyo tebimulya ebyokumuvuma ne bamuvuma anti kakati society eba efaafaagana kati leka abalamuzi bakikoleko kyansanyusiza nnyo era nze nalagula neŋŋamba oyo omwana ow'emagere Bobi Wine ne mugamba nti osize ensigo naye abantu bano lwe bali ku kyawa olaba amanya ge bamuyita by the way gwenze neegendereza nnyo teri kye nali njogedde mu nsi muno nekitabaawo video zange gye ziriyo ku YouTube mulagula dda nga nkyali TV ku Abani TV ne Miles Lwamiti ne mugamba nti by the way neewuwo ku West TV ne mugamba nti osize ensigo eteeka okumeruka abaana bano bwe bali ku kyawa bye balikola bavuma Bobi Wine kati okamala obukamazi waliyo atadde akafaananyi nga asitamye mu nsiko yeeyamba apama mu nsiko bona bali bawagizi baabo abana bonna abawemula bonna bali bawagizi be bavuma Bobi Wine kati okamala obukamazi abaana abawala bonna bakyusa omudumu kati bamuvuma abaana abaali abasirise kubanga omuwala kasoka kumwatakingira ku muwala yali ayambadde uniform ya Bobi Wine n'akakofira ka Bobi Wine n'avuma n'abagereka omuwala ng'ali mu Amerika n'amugamba tutuleetera wano ebisaakaate ebyo tugenda kukolagako kikye tulibe nengamba Katonda watu vaayo owakanye ekintu ekyo vaayo kiwakanye ne tukuba Bobi Wine yagenda okulaba nga Mengo tekisanyukidde n'akolewo ka statement katono awo naye nako ng'ate kabongera maanyi naga nti bw'obanga olina kyoyagala okwogera jamu uniform yaffe owulira si kubagamba nti stop it yaba encouraginga mugende mu maaso si mu uniform mwogere nga mwambadde amasuuti nga basajja emivule gayambala naye temwambala uniform yaffe yaba encouraging yabazambuza maanyi kati bamuvuma okamala obukamazi kino ekyokubakwata kijja kukola oba kiyinza okubongera obusungu naba bakwatayo omwomu ekyo nakyo kikyamu lwaki bakwata mukulembeze
basooka ne bavuma buli muntu yena poliisi n'esirika ne kikula olaba gye kituuse kati kituse ku president kye kibi ky'okuleka ekintu Bobi Wine byagaana okwogera ku bawagizi be nti temufuma bantu okitegeera kati baabo bali kuyeeba muvumo okukamala bamuswaza bamuwemula okiraba kati bano baasirika ne bagaana okubakwatako kati batandise kukwata ku mukulembeze olwo nga bavaayo bandi badde bakikolako ddadda nga ne bwovuma omuntu asindika ekigaali nga guba musango nga bakunona okay awo tuveho president tuddeko ku nsonga endala olunaku olweggulo ministry ya finance wansi wa mukulu Matiya Kasaija balungamiza eggwanga bakoze ennongoosereza obaolya buli omu gye yagambye nti yadde ku kigenza okujja nga ne president kennyini yabitulamu abaka nga bayitiridde omukka abirya ku bamanerenders ababuzi b'ensimbi owaayo kami bakutwala konte president n'alifaringa ne ku kese yali emunyonyo bwe batwala yali nnyumba ya muntu ku kakadde kamwe kakati ministry ya finance ejjeeyo enjala negamba nti bamanenda kisusse interest amagoba agongerwa mu kyo katugalungamege mugenda okubanga mukozesa era ne bayita mu nnongoosereza ez'enjawulo okusinziira ku mateeka agafuga ebyenfula n'okubirambika kakati manerenda tokyajjako muntu interest wamagoba gasukka bitundu ndowooza 3 buli mwezi ndowooza kino bandeka buli omu kyabadde alindiridde naddala abasinga okubanga beewola kasente bwe katyo naye kyemmanyi abantu bangi mu Uganda ba victim ku bamanerenders soko tweko ku ndowooza yo ekizibu ekisookera ddala ne yalagidde okuteekawo etteeka eryo naye kennyini kizibu kyennyini Mwami Museveni naye kennyini kizibu president adi mukwano ogwo ku muzigulu kubanga abantu ne babeera mu ggwanga lyo ne babba abantu emyaka ne giwera 10 ddala intelligence ngeri udawuta kugwa mawulire ago koga Mwami Museveni tumuwolereza naye alina ebintu nze byannimbamu n'empulira ng'ennaku enzita abasajja abo bamanerenda babbye eggwanga lino ne bavuwaza abantu bavudde mu kubba ne bafuka ne bakola geyena ku nsi kuno ekyowulira nti mpa akamyunku wente abantu baba signing nti wandiika wano nti nguze ekintu ekyo kikola obulungi Bannayuganda okusanyuka ndikumanya nti president waffe ali serious banditaddewo etteeka nga ligamba na buli yatwalibwako ekintu kye bamanerenda ababawozi b'ensimbi kubanga ennyumba eya miliyoni 1,500 ompooti obukadde 15 ne tukola endagaano nti ntunze awo twategeezezzagira nti president yagadde kuyamba Bannayuganda president alinda abantu ne bamala okuba baba baweddemu nalyoka avaayo nga sevia mbw abanunula that's very wrong kidde emabega abantu baleete ebyapa byabwe baleete endagaano zaabwe tugende mu kooti omulamuzi atunuulire valuers we bali government valuers ennyumba eya miliyoni 1,500 ogitwalira otya ku miliyoni 15 zonna zinunulwe oye basajja mivule nga mumpadde eggwanga lino tubinunula byonna tubinunula netubikomya abalamuzi tebaliiwo ba government valuers ababalirize ba government tebaliiwo ennyumba ya miliyoni 4 netukola endagaano nti njikuguzizza miliyoni 3 notwala ennyumba bw'abayagala kutaasa ggwanga anunule bamba banyina obukodyo bw'okwebuzaabuza naddukawo akadde kakayitawo okutegera omuntu ng'aleeta obujulizi kubanga tusobola kufuna print out okuva mu MTN oba mu Airtel nga kiraga wakuba essimu naye ng'essimu agiggyeko ennyumba yo ng'ekomawo mu feri tekiteka okutandikira wano kugenda mu maaso n'ebyemabega tubinunule n'ebyemabega tubinunule gavumenti ezaagala abantu baazo bwe zityo bwe zikola lwaki otandikira wano bamanerenda bibabbye byonna babisigazza kati nekisendiga message nti omuntu yena omulala alitandika ebintu byebuferefere amanyanga nti badde mabega myaka 10 otegera so tekiyambye nnyo basigadde n'omunyago gwabwe byonna byebabba babisigazza bava mu business ne bwava webale nnyo ate oyo kyogedde bulungi obye ebizimbe katuli bizimbe 30 kati ne bwo bivaamu ebyokulendinga sente basigadde bagagga basigadde babbi ebintu by'abantu babisigaza kati ataasizzaaki
ate manyi mbutu zigenda vuga buvuzi kati wulira kino nno kigenda kubeerawo era mujja kiraba ababadde bawola bagenda kubivaamu ani anawula ku kwezo siringi 3.3 siringi 3 ate bamanyira kuyola bagenda kubivaamu basigale n'ominyago gyabwe n'obubbi bonna bwe babbye ebizimbe by'abantu amataka g'abantu baasi z'abantu loole z'abantu bagenda kubivaamu basigale n'eminyago byonna byabba bagenda bisigaza kati Museveni aba ayambye eki etteeka lye balina kudda mabega muleete ebiwandiiko gwe baatwalira ennyumba ye ku miliyoni 3 okitegeera bagase nga tekyakwata ku babaka ba president era yali akirese tetwanituuse na wano ye mukyala Anita Among yamala kubira president Ndulu nawe nga babaka tebakyajja mu parliament babeerawo nga bamanerenda babalinze kubasiba so nze sirowooza nti kiyambye nnyo kubanga tebagenda na kuddamu kuwola kati abantu musanyuse batuwonyeza batugenda kuba tuwa siringi 3 wowe tebagenda kubawola tebagenda bawula bagenda bivaamu bababbye ekimala bakyayagala ki naffe tetuwulira okiraba so kakati ate ekirala nga nze mbadde nfuga eggwanga lino mwami Museveni muwagira naye maama mulimu lwentula ntutukani mpulanga nange omutwe gunzimbi galabo bigatta tebigatta wulira tosobola kujjawo bamanerenda ate nolekawo zi banka manerenda batandikira wakati banka nga zatubba dda tebabikonye nako ebya banka aya ati beba birimu kati no kati kanjogere kinankwasa kankyogere kiyite nga tebannankwata buli kyemulaba kyonna ekikabya bannayuganda amaziga abanene mu gavumenti bakibeeramu ondeetera bogo yanga bankutte nje muleeta ekiwago okimala buli kintu kyonna bannayuganda nga kibakaabya amaziga abanene mu gavumenti bakibeeramu kyova olaba balwawo kikwatako ne balinda ne bamala okunyaga ne bakuta banka ne zijjula sente zaabwe ne zijjula emitwetwe n'emirannamiro ne baluka bajjanga basevia ne batutaasa kale kaakati ekyo tukijjeewo nga batubbye emyaka 40 banka za Uganda ziwolera abantu ku ssente mpitirivu bangi bazinamu emigabo mu muzita z'abazungu bagwira bakibiki wa bana abasajja bekweka muli bazinamu emigaso singa balitadde ekiteeso mu gavumenti ne kijja mu parliament bank ezo emiwendo ne gisibwa tegisobola kukka bakirimu emiwendo gy'amasannyalaze egyatukabyanga nga amasannyalaze gakyali ga generator bakyakozesa diesel babbe eggwanga lino ne bakamala be bakirimu mfutanga tegakka omanyi baasi ezo ezitwala abantu lwaki emiwendo bagyongeza buli kiseera naddala ku nnaku enkulu tebasobola gikwatako baasi zaabwe buli kintu kyonna ekikaabya abantu mu Uganda abanene mu gavumenti bakirimu nkuweyo ebirala nga 2 amasomero gano galaba lwaki gawanika ssente ne gabba abantu building fund tewali kyebazimba development fee tewali kyebadevelopinga amasomero gaabwe buli kintu kyonna ekikaabya abaana b'abantu ono mu Uganda abanene bakirimu nkuwa ekirala wookoye mpa sumulula olaba obubbi bw'ettaka abantu engeri gye babonaabonamu mu ku ttaka omanyi mwe temuli saakinga esente zaabwe bano bemulaba bano abajja ku byalo okubagoba those are conduits ezo pipe baziyisa sente amakampuni gano ababba amataka gamwe banene bali mu gavumenti gavumenti enamba nga tebalina na mmere tebalina na ngatto tebalina wakusula tebalina na mundu basobola okujjako gavumenti y'obote balemererwa batya okumalawo bano ababbi b'ettaka Katonda yampa obwongonzi ekibataka nange netya sinza kubeera mumwe nenzikiriza ebyo ebyekisiru mbuba nababbi b'ettaka president omulamba noberanga ku TV ng'okubamiranga abagobagobanya abantu ku ttaka ekyo sikyagala ebyo nga nange nzikiriza ebyo nga nze nfuga eggwanga lino
Kwogerako bwogezi condemn. Oyinza okubba ettaka nga basajja mivuli yagambye nga nze president. His Excellency the President of Uganda basajja mivule bwaddene nsolo nkambwe agambye teri kugoba muntu ku ttaka noddamu n'omugoba bamasase 14,833 ne bakuziika yate baziika kyenyama yo nebukabuka mu bbanga nekutukakutuka abala bonna ne bayigira okwo balitaka kutya ne bakuŋŋaanya yebe ekyavaawa nobalitire kutya ng'ennyonyi zazedda zino zinamuŋŋoona nga ennyama zagiridde dda yonna ne kati zirya mubi nyinza n'okuleta tanka namba ne bomuzinga n'obuka mu bbanga n'ogenda ku mwezi n'ennyama ebulireeyo mu bbanga otofuse kimu wakolera ebintu by'okubalimbalimba ebyo kubanga president yagambye ebimu bulimba kufeera bufezi bannayuganda ensi ekaaba ku ttaka tokirabanga president akira ku makya sibyagala ebyo nja bwe nakukwatako ne bongera bwongezi kunyaga abantu mmwe abanyaga ettaka mbarabula bubakeeredde bongera abatatya president bantu kyabo ate no bina ebintu waliyogera byalinga ebyokusaga naye nabaneruli kimu kuba amataba ndowooza wala kiyakulu w'ekoreya mataba gajja ne gagira ne gatwala abantu be bonna n'abatta kalabba amataba North Korea gatwala abantu 40 omukulembeze w'eggwanga n'akwata nga bw'olaba aba KCCA abakulira ekibuga bonna teri amanyi mulambo gwabwe gye guli nze ndowooza ebintu ebimu tebikolebwa Uganda yandibadde wala nnyo senga ebintu byonna bikolerwa wamu bakola kino tegera kiringa omutima gulina ebisenge bina nojjanjabako ebibiri ne bitajjanjabi omuntu alina kufa oba abeerawo nga kira lunnuma agonzibye kakati bano bannaffe bemukyamukidde nti baggyewo sente bamanelenda babagyewo tebabagyewo nenti sente bazikendezeza amagoba abantu bagenda kuddukira mu banka ate ez'ababbi ng'ababbi abo ate bali mu gavumenti abalemezaawo zi banka ezo eziseera abantu bali mu gavumenti omwo otegera buli banka yonna eyaffe eyawano indigenous bagisuula yegwo nomata tubanga tulina ensobi zetukola abagwira ba investor tetubawa ettaka eryobwerere abamu tusife tubateekamu ne sente mapineti lwaki zino banka ezaffe ezigwa tuggalawo nzigale eziri indigenous kati wati kukubirewo okunoonyereza okutukolebwa netugamba lwaki bano bo abeebweru ezaabwe zibeerawo ate ne zituseera kati baggaddewo bamanelenda kubanga bagenda kivaamu automatically teri manelenda ayinza kufuna sente ze mu jazijje najjagwa omuterewo amateeka nti siringi 3 ku buli 100 bagenda zivaamu kakati bwe bava mu bizinesi eyo omunaku alina kgenda mu banka nazo kuno okuva mu fulampeni n'ogwa mu muliro gwennyini ne zi banka zigenda kubabba ate nga gyekyali kyabatwalira kulemwa banka kanyambe bannayuganda tetulina yayavuwaza bannayuganda n'atwala ebintu byabwe nga zi banka ezo kati bano bwe baba bataataaganya bamanelenda ne bakivaamu ne bagenda tujje kudaffe kuula sente ku busente obutono obwo abantu baddeyo mu babbi eri bavudde mu babbi bamanelenda badda mu babbi kuva mu fulampeni kugwa mu muliro gwennyini basajja mivule nga mukedde ku makya ne mumpa eggwanga lino teri banka esobola kukyajinga bannayuganda amagoba agasuka ebitundu 10 mpulirayo banka ey'obulimi ey'ebyenkulaakulana naye abantu bagamba eri wa maamawo yabyankulaakulana kale naye nga nawe omulimi development banka yaki twalina banka embagitanga cooperative bank teddangawo tulina wano banka ya development bank president gbayisaamu sente development omuntu alina ekizibu ekya milioni 8 agenda mu Uganda Development Bank kati ikulaki bali babuwumbi baveeko ba milioni 408 baveeko bebe baji gwagala milioni 7 nawo ogende eyo
leka kubuzabuza bantu banka yennyini eyali osobola okukwata akakadde kamu n'ekakuwa n'ogula eddagala ly'ennyaanya n'ebigimusa bagitanga cooperative bank bagijjawo tebagizangawo kati abantu bagenda kuddayo mu babbi eri kakati wulira banka yennyini of Uganda gavumenti gyerina okugamba nessa wansi amagoba kwewolera zi banka zino sente nabo ne buleka bazituwola okitegeera kati amagoba gayo negassa wansi gejja ku zi banka kakati ne banka nezituwolerako wansi abantu ne beekulaakulanya ne batabeera bamasiikini mu nsi yaabwe buli woddukira bakubba kati banka zigenda kubabba tuse n'okukemebwa okulowooza nti oba zi banka zezasenze President Museveni nezogerera bamanerende ebigambo bamuyise manju kubanga banka zabba abantu abaagwa olwa banka bakola eggwanga ddamba wano nga bwolaba Burundi ng'obakuŋŋaanyiza ggwanga ddamba tulina amawanga mulimu abantu emitwalo 13 nga ye nation abantu abagudde olwa zi banka bakola eggwanga a nation number kakati ate abantu obazzeeyo mu zi banka ezababba ne zebavuwaza nga totaddeewo nteekateeka yonna banka ezo nazo zikole zitya zisse wansi zisse wansi banka zeetaga nazo okuyambako kuregulatinga amawanga agamu kakati kankuwa ekikulabirako nze newola sente nenima obutunda embuyaga omuzira ne gujja ne gubukuba owulira wano ewaffe banka enoonya bunoonya bwetwala nnyumba yo gavumenti eteyamba banaku baayo kwemanze mulimu lwemala okuwolereza Museveni nenzireka ate nenkaaba omusajja ono mpuliriza waki bannange nkubulira amazima bagenda okujja okuwola wano mu Uganda bagenda okuwola sente nga bajja okukebera omusingo gw'osinzeeyo oba nnyumba oba baasi oba loolo baki abajja bonna tebabeera bakozi ba banka babako abantu ababagamba edda bwe mufuna ennyumba eri mu bitundu by'eggayaaza awo njagala kugulawo ko ennyumba awo njagalawo ekizimbe mubamu kubajja okulambula kubeerako oli anaakigula ng'olemereddwa abazze kuziga ajja n'abaana aba banka kakati banka omuzira bwe gwakuba ebintu byange naye bagamba nti abange mwalaba ennimiro eno mujje tuddeyo mbalageera omuzira kye gwankoze ne bajja ne bakuba ebifaananyi ne bakwata kamera zaabwe ne bakola batya ne bakola lipooti zaabwe naye bagamba nti naye obutunda buno bugenda kuddamu buloke buto nina kubutereeza nezzayo ebitimba waggulu ebyayulika nenjimusa okutegera bugenda kuddamu buloke tuddemu tukole endagaano eyabaddeyo emyaka 2 gifuuke 4 bujinjimuke bukule mbunoge mbasasule amagoba ge gaba geeyongera okutegera baagaana ennyumba batwala ntwale gavumenti etataasa bantu otuzzayo kati ate mu banka ezatwavuwaza so bannayuganda nze mbasaasire ne bagamba nti kamuboneebone paka lwe muligolokoka ne mugamba nti basajja mivule eggwanga tulikuwadde jangu olifuge lino eggwanga lisolitereza bano abasajja mubayita bannammwe si bannammwe banka nazo zibbira ddala abantu naye nga tulina gavumenti n'abali offe tubalonda naye tebatuyamba banka teziteekwa kusaba bantu sente empitirivu bwe zityo wateekwa ate kubeerawo obuluŋŋamu nti ekyo nga kizze obutunda obulaba busobola okuddamu ne bukola ki ne bubala mumwongereyo ebulaaya bwe bakola bizinesi esobola okugwa ne bamanya nti embeera yagisudde yebale teyeebereka ne bakuyita ne bakwongera sente ozongere mu bizinesi eyo opiikinge amagoba gabwe gaba geeyongera osigale mu bizinesi osigale ng'obaleetera amagoba wano ewaffe baba bafuna dda n'akitwala kati gavumenti etayamba bantu kuva mu mbeera mbi zibanyigiriza so sirowooza nti abannayuganda bagenda kutaasibwa mu ekyo
Okay. Temujaganya nyombo kubanga Bamanerenda temujaganya. Bamanerenda bagenda gano okuba wa sente, business eyo bagivemu kubanga banyivu, government siye bawola sente ezo, bebamanyi bazejjira kati batandika amateeka olwo mugenda kuddayo mu banka ezasooka okutunyaga ne zaavuwaze eggwanga lino. Wow. Kakati president awenjagala oyungiremu ekya PDM. President Museveni agenda iteso region, sub-region. Kulaba nga alondoola n'okulaba PDM bwetambudde. PDM Parish Development Model gyetumanyi nsimbi ezikwebwa gavumenti oba muwendo gw'abantu okwekulaakulanya mu byobulimi n'obulunzi. Enkola eyo kacyangejja buli financial yabajongeramu ssente bayongeramu ssente. Naye ansa ntono nnyo ku bibuuzo ku nkola eno bwezzeekola. Abamu tebannatandika na kufuna ku ssente zino kuva 2021. Naye nga ssente za bya bulimi na bulunzi akaseera akalala ssente zifuluma ng'ate akadde omuntu ke yandibadde akozesa okulima kayiseeko biseera bya kyeya. Waliwo ekintu president ekikyamulemye okutereeza wano abanadizi bamugaba basobola n'ekigaana Operation Wealth Creation tulina microfinance support center naye yina byekola naye tetulina goyina ekifaananyi kyolaba ku PDM eno ku performance yayo kyoyinza oga nti bayina ekkubo lye bakutte ettuufu. Omanyi abantu nabye njagala okwogera naye omanyi abantu bayitirira okubba babeera bassi basobola okutta ababbi ennyo abali corrupt ennyo abo bakyuka mpola ne bafuuka ba mafiya nga nabo tebamanyi kati bw'oboogerako bakutta. Okay. Yogera ku bintu birala boss toboogerako kati nandibadde nsumulula eggwanga nirigwamu nnabe. Tewali mu Uganda nkola esobola gaggawaza bantu. Tewali. Era tewali gye baliteekawo nga Mwai Museveni yakyaliwo ne abantu bagaggawala. Leka naawe. Ebyo bye mulaba bye bayimbirira. Abantu kati batandise okubeerako bulungi, abantu bakama ku mata, abantu bawerera abaana. Eyo embeera twalina gibeeramu nga Museveni akamala emyaka 15 ng'awambye obuyinza. Si yakakati. Kati senga twogera ku bamiliyoniya. Ebitandikirwako ati kakati bye muliko. Embeera y'okubeerawo abantu begulidde bulangiti kati beebikka. Abantu basulanga mu ssubi kati baguze n'amabaati. Bafuna okutulo. Si ya myaka kati nga giwezaana. Yali alina kubeerawo myaka 10 nga yakajjawo bali bobote. Ebyo bye bitandikirwako. Nabaga nti mu ggwanga lino mulimpe. Kubanga abantu ne ba minister okuno kulaba ne minister yavayo nga awaana byatategeera. Abantu okuba nti baguzeyo ku babaati ne basereka obuyumba bwabwe. Ne bagolayo ne kasola n'akateeka ku nnyumba ye. Kati minister nayo kajja nagati mulabye abantu bayina ne sola twajja wano nga subi jerere kati abantu basula mabaati. Abo bwe nkwata obuyinza njabba kwogera bya kisiru kutumanyira. Ng'ogulako minister musango kwogera bya kisiru. Kwogera bya kisiru kutumanyira. Nga bagusaba mu kooti. Tuli baana baabwe basirwaze tuli baana baabwe. Baloza tuli basiru bwe tutyo. Eyo embeera yalina kubeerawo myaka 15 nga Museveni akakwata obuyinza si kakati. Abantu bade kati nga bali ku bugagga nga bagaggawadde bugaggawazi bali kubisookerwako. Kiringa kakati otufuze emyaka 4 omuntu n'agula bulangiti minister nalo kajja abantu balabye nayingiddeko mayumba gaabwe kati bonna abaali basula empewo kati beebika bulangiti ku myaka 4. Ekitasobozesa bantu kugaggawala ku mulembe gwa President Museveni. Ali katolo ngenda mu komera. Simulula toje genda. President Museveni. Nga ayagala eggwanga lino gaggawala. Adire mikwano gye gyonna. Ajije mu bintu byonna ebikwatagana ne gavumenti. Adire ab'eŋŋanda ze bonna. Abajje mu bintu byonna ebikwatagana ne gavumenti. Adire bakoddomi be bonna. Abajje mu bintu byonna ebikwatagana ne gavumenti. N'abali kudda lw'omukyala bonna abajjemu. Gwanga nga literera. Ebulayo ekirala kimu. Ki? Akwate ejjambiya. Nga talina gwagigalulira n'agati ate ono yadda ku Janet nfudde ejjambiya n'agissa wansi. Kyentegeeza. Olwo eggwanga nga literera. Uganda egenda kuteerera tufuuke nga Dubai.
ateeko okukwata ejjambiya alina ekimutiisa wano nga tewali mateeka gatugumbula abantu gatta bantu Uganda tesobola gaggawala tebasobola tukotakota mu galumonde nkuwe bwino nfusubulula omuntu aliddako wano nga President Museveni avuddeko n'amala agamba nti mwenna abali ba minisita munda gw'obugagga gye mwabujja ebizimbe bye mulina okulaba bavu bw'obagaggawala buli mwavu agenda gaggawala anti byonna agenda bikwata ate olza sente bazijjawa genda wano ekyanja olabe kalina ezizimbibwa kalina 4 omulundi gumu kalina 3 omulundi gumu bizimbe byabwe ate business toziraba nti zino bizimbe byabwe zizireta sente zoli ogamba otya nti Uganda esobola okugaggawala ng'abali mu gavumenti bagagga bazibu kitegeeza sente ezandibadde zijja eno mu bantu be bazibba bwe bugagga obwo kati bino byagamba mbuno PDM yennyini yandibadde ekyusiza obulamu bw'abantu abantu ababikolamu lwaki bagagga nnyo kitegeeza sente ezigenda mu bantu ntono ezigenda mu bantu ntono wadde nga zo zijja Katonda n'amala kawano kakati n'akuba torch mu microfinance nkulido ojogerako microfinance support center tubiteekemu Katonda ke kubanga wano Uganda abalamuzi bange okugulirira n'oba w'enguzi ne atalina musango ne bakwejjeereza Katonda yennyini asindike malayika ke atugambe nti mwenna abakola microfinance mwejjere temuyanga ku ssente awo nja kujja nenenye netonde nti byenayogera byali bifu sente teziyinza butaliibwa otegera abantu bayinza gaggawala neze mwanyi zowuleze bagamba bagabe mwanyi wono bagabo milioni 4 wali milioni 35 wali endokwa milioni 28 naye nga gyeziri ddala nantu bayola sente mu ne bataziza na zizaayo mu PDM nga gyeziri kati mwami Museveni zikamuyambe mujjukize mwami Museveni ssebo olunaku lumu wali osoma lipooti yakuweebwa kalisolisi wa gavumenti ng'abasirikale bakutudde mu maaso n'ogamba nti lipoota yiino ngikutte mu ngalo abasirikale mmwe abatudde wano mmwe nnamba emu mukulya enguzi n'ogenda mu maaso n'osoma n'ogamba nti operation wealth creation yakutaano mu bubbi ate n'oyogera ebigambo bino nti yeekulirwa genocide musale n'erinnya lya muganda wo n'olyatula kati gwe ng'ojja wano ku radio ng'ogamba nti wealth creation mwami Museveni alambula ebintu biri bulungi nnyo maridadi sana nga ye kennyini yayogera ebigambo ebyo nga ye yabyesomera nti new operation wealth creation yali yakutaano mu babbi ye kenyini mwami Museveni ye kyeyogerera ne tumaliriza nga tataddewo okunoonyereza okugogola operation wealth creation tewali kakiiko konna yateekawo okugogola operation wealth creation kati ali mu kulambula alambula 30-40%. 60% teriye ku ground tetuteekwa kubeera nga abantu balinayo akateekamu nakina nkyogere kubanga ate ekyo kino kyo ngenda kwongera kudogoza mpita awo ndi mukugu ndi mukugu ezo ente ze babawa aba PDM sibagita batya parish development model mwami Museveni zirabye atemera n'ebisagazi namulebe ng'akutamya atema n'ebisagazi n'ateeka akagaali n'atwala naawe ente ezo ente ze babawa bino ebigambo si bya lediyo eno mugiveeko lediyo ya Balamu bigambo byange nze basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe obute bwe babawa mwanguweko munone muntwale mu kkooti tekasobola kugajja muntu mu bwavu tekasobola omusaayi gw'obwo obute tosobola kukamako mata famire yo olina abaana 8 ne mukyalawo wa 9 omwami wa 10 sisita wa mukyalawo naye yajja ali awo yazaalira wa 11 n'omwana we gwe yazaala ne munywako amata ate ne musigazaawo ge mutunda mu katale obwo obute tebusobola gaggawaza bannayuganda nze basajja mivule bwaddene njagala munnoneko muntwaleko mu kkooti nfaafagane nammwe
kubanga mikwano gyange balina bali Kenya njaba kubira amasimu bajje bantase mu kkooti baleete ebyuma by'omulembe omusayi gw'obwo obute tegusobola gagga ente teyinza kuvaamu kidomola ky'amateekyo tesobola tezisobola bazanyira ku bannayuganda lino eggwanga oli muligoloko kali mugamba nti tuliwo basajja emivula alifuge mu muntu agenda kweyagala nze nsobola oditereeza buno bulimba bwennyini ezo ente tezisobola gaggawaza bannayuganda temuli mu mata gasobola kuvaamu ne munywako ne mutwalako ne mu katale n'owolera omwana temuli embuzi zafiirawo nga bakaziwa abantu waziwulirako kati nowulira embuzi ze baagaba Arua zonna zaafa ente ze baagaba ettoolo zaafa olira baba wa sente bagule embuzi ez'ekkalamojja ezo batugamba mu mitwalo miliyoni 7 bagamba linegwa ne bannange munsondere sente ngende mu America mbawe gwino anti mba ntya nange abasajja bino mbitya nange kunkwata mbitya wetaaga toliwo ofune mu kabule neewogome mukko ngende mu America nsumulule bino ebintu bya bulimba bina byakubalimba bulimbi tewali nalabye obute bwagenda ngaawo ebisagazi bwagabagaba ate nabo bagezi bakolanga abannadisi bwe bakolanga bamutwala awali ente ezitunulatunula mukko ennungi modo simanyi bayita modo mwami Museveni mpita nze nkutwali awali ente ze baagaba n'ebifaananyi mbirina nabikuba nenga ati zino zente ze babawa akati tekayinza kuvaamu lita 6 ate kazadde omwana gwina kunywako lita 2 wasigala 4 ate abakamuli 9 amawongera kunywa mazzi kati olitwala ki mu katale mwami Museveni abannadisi bamukolanga batyo nga baddira omuntu eyalunda embizi nga siza nnadisi nga mwami Museveni bamutwala abamulambuza n'avaayo ng'atendereza ne bamutwala awali omuntu yalima olusuku lwe nga si lwa nnadisi nga bwe bamutwala nga bamutomeza nakati bajja mulaga abantu balina ente zaabwe ennungi bamugambe PDM yiiyo ganda wange naluwayiro yangamba nti waliwo abamukyawa mu nadizi yagano balaga efaamu ye batwala musirigo gwa kasoli baali baagala leetawo pulezidenti n'agaana bwe baakolanga emawokotaawo ekikonde kyavuga emawokotaawo tokirabanga nga ki chairman ow'ekyalo we baakuŋŋaanyiza embizi zino zimutalya nga bagamba abannadisi nga baga nti leetayo 5 nsereko leetayo 3 nga bakuŋŋaanyizaawo owulira nga bakuŋŋaanya embizi 40 mwami Museveni bwe yajja ng'alaba embizi ng'asanyuka ng'akwata oba mitwalo 2 oba miliyoni 2 sijjukira ng'azimwongera agaziye bizinesi omulunzi omukukunavu bwagenda bwati nga bagamba chairman nze naleese embizi 10 gwe tewaleese twakuŋŋaanyiriza bukuŋŋaanyiriza wuwo gwe wabadde nakamukokka totwala nyingi baakubaganiraawo nga bagabana ssente naleese 5 nze naleese 10 bakuŋŋaanyangaza abantu ne bateekaawo Museveni ne bamutomeza n'atunireza nadisi ekoze naye senga addayo kenkeera n'alabulako kwe bamulaze ekibi nti ateekamu bantu be abeeko naffe ttiimu eyaffe ttiimu ey'ebbali fe tumuwenga bwino omutuufu mulondoole nga bwetutegera nti agenda Soroti ffe nga tusokayo wiiki namba okola lipooti yammwe nga tumugamba nti mukama wange byonna ebyo byolaba bapanze bipange ezente zaaliwo dda nga ne PDM tannaba kujja bamutwala ku siteegi obubbi obuli wano obubbi obuli wano mwami Museveni lwalivaako abantu ne bataganjula microfinance eyo naye pulezidenti ekinuma nti tuoperatingira ku buyambi na misolo gye tusolooza ku munnayuganda n'obuyambi ova mu mawanga nga tulowooza ssente zirira zijja kugasa bannayuganda zigasa kitono tezitugasa speedi kwe tuddukira si yeeno ate ekirala nga mukyali ku bya PDM abasinga okuganyulwa mu nteekateeka eyo be babbi abali ono mu kibuga mu container village ebintu simanyi gavumenti eno bwebikola abantu ne mubawa ente ne mubawa embuzi ne bifa ne mwewuunya eddagala eritundibwawo
ebichupuli ebiri mu container village awo bimanyi eggwanga ne muleka ababbi ne batundira eddagala mu kibuga wakati ng'omugongo gw'eggwanga ogw'ebyenfuna backbone economy yaffe bya bulimi na bulunzi abantu ne batunda ebintu ebichupuli eddagala effu mu kibuga Kampala owai nange nagulako kasoolimbo akulira mwezi gumu ebiri kasoolimbo yatoka myezi 6 nganda batava mu kifu musaasire ffe abawolereza Museveni musaasire ffe banna babateekako birangirangi muli mu byotunda nogati ne Mukama Katonda kino kali Museveni tuwolereza waaki ku faamu yange nina video ze nakwata ziringa 3-4 omwana ne mujjako bomba ne mugati leka nange njifuuyire ne mugamba zino enkwa zikolako kikunte n'agamba nti enkwezo nazifuuyira ne tezivaako nenkwate bomba ne baku mutwe gwenkwa kwennyini bwedi buli saawa emu najjanga nenkebera nabo bayanogose nebwate nenkera nga kweziri ne zaalula bwaluzi abaana ne bafubutuka mu bwoya bwente okutuusa bwe najjukira abagagga kati abalina faamu zente eddagala baligula Kenya ligira mu basi imagine eritenkwa enkwa wagifuuyiranga ng'ebanga enywa soda kakati mwene babagamba mpalish development model ebisookirwako tebabikola omuntu omuwadde ente ate totaddeewo nkola Kenya balina kyebayita Kenya Seed Company nkutwala ne nkuvuga mu motoka yange ne nkutusizaawo ddala basigaza ebintu ebimu ebitwasa eggwanga ne batabireka mu mikono gy'abayaayi mu liberalization bino ebyaffe ayagala ensiga ennungi agenda mu kitongole kya gavumenti eddagala ettufu agenda mu kitongole kya gavumenti wano gavumenti ekuwa ente n'ogenda mu container village n'ogula eddagala ffu ente nezifa naye nkola ewamasina gira bakonga erimu abakugu tugeze tulina ab'ennamulonge risaaki ab'ekawanda sirabe bakwataganyeko na bitongole nga bino kuyamba bantu byennima nze saala kati gye nsaba ayi Katonda bannayuganda bakwateko beegugunge banno naawaka bankwasa bayibuli bandayize nfuga eggwanga yesaala gye nsaba dina eggwanga okuteerera nga nze ndi mukulembeze kuba nze ndi wa Jambiya abantu ababunaku bonabona ebintu byandibadde bibayamba senga abantu bagagga banange sente eri wano mbabuulira modo olyokuwa sente eyo kakati mwebizo region olina kumuwayo naye ate ekyojja mu miro ate kasente akatono n'ebintu byennyini bye bagula ebyo bintu bya wealth creation abantu batya okubyogerako kubanga birimu muganda we genocide bamutya fe ababyogera twasibadde ennyama otukuba amasasi ne tufa ne tuvaawo mwavaako abantu bamutya ajje mutsale bwati atekewo omulala alabe obukiiko obunaanoonyereza emisango eginagenda mu kooti awo ajje mutsale abantu batya mutye oyo yataasizza eggwanga ku byemmwanyi yalabudde pulezidenti nti ebitongole birya sente zabwereere kati gugamba bagambeko ate nakyo kati kirinde bwe ndiba ngenze mu Amerika nakyo ndikikubuulira nga nziruse yogenda ndifeka tubyesonga anti musondere sente tuzinonye emundonyeze sente ngende mu Amerika nekwekemu mbawe bwino onaddawa tewali wana asobola gaggawala ate nakino kankiteekeko kizibu nnyo gaggawala mu Uganda nga tobba kola programu endala buli mugagga mu B nze ndi consultant obugagga bw'abantu buli kaka eggwanga lyaffe batufugidde mu mbeera nti kizibu nnyo okufuna sente ng'okola bukozi n'ofuuka miliyoniya awedde emirimu nga tobba zibaite za halali nga tobba kubanga ebitongole ebyandituyambye ogaggawala batuwa sente zibiteekebwamu batuwaako 40% 60 ne bagibba tetusobola gaggawala nze nkubulidde eyo microfinance eyo parish development model eyo wealth creation myoga ebyowulira bagaba mwanyi we batadde mwanyi ebikolo 100 baba bajje ebikolo 100 abantu olusenga bagagga nnyo okutuusa batulifuna omukulembeze akwata ejjambiya nti woosiruwalira n'okwata ku kintu kyonna nga kyaguliddwa sente yamwi wa musolo jjambiya Uganda egenda kuteerera mwayi Museveni ejjambiya agitya kubanga mulimu ababe tasobola kuwuba jjambiya kati omuntu akola atya tubafaanane ntunabafaanana oba oli musiraamu nnyo tubitegeera byensomesa naffe netufuuka babbi tunabafaanana diiru magendo nakugamba nga mutambula abantu bana
akulembere n'afuuka empisi oba oli awo ogenda okulaba n'owokubiri ng'afuuka empisi ogenda okulaba gw'oyimiridde mu mugongo yewokusatu nga naye afuuka empisi togezanga n'osiruwala nga bano abasajja ba Nuupu abeerimbalimba nti sibasobola okugyako Museveni n'ogamba nti nze ndi muntu sijja kufuuka ziri empisi zikulabanga mmere zigenda kukulya oba tokyali bo olina kufuuka mpisi naawe mwena ne mweraba nga temwerya mwena mufaanagana teri ajja kulya munne awo we tuli kati tulina kubafaanana naffe ne tubba Uganda nga tobba tosobola kubeerawo kubanga yembeera gye bataddewo nti emisolo gye batusolozaamu sente ezandibadde zikomawo gye tuli ne bazitutera mu malwaliro ne tusangayo eddagala tusanga baalibbyeyo dda owulira sente ze batusolozaamu ne baziteeka mu bakola enguudo tusanga sente bazibbye dda ebinya okitegera enguudo zona ekiri mu byalo enguudo mbi nnyo nga bw'okiwulira okitegera kakati sente ze batusolozaamu ezanditeekedde abavubuka bomu namba butatondawo mirimu bomu ndabula gavumenti eno abavubuka bomu bomugano bateekerateekera tezigendayo okitegera kati ensimbi eziyingira mu myoga simanya parish development model simanya NADS mwanyi operation wealth creation obayita bakatonda nti bayinza okugyayo emwanyi UCDA negamba nti tubawadde emwanyi miliyoni 4 ne bagabayira 4 nabatolako mu society y'abantu nga bafuuka empisi aba wealth creation basobola okusigala nga bo bakyali bantu omanyize kyebava bansiba bano abasajja amazima gegansibya ate banatera okunnona tetusobola kubeera mu ggwanga lya Uganda nga tulina abakola mu wealth creation nga bo bamalayika bannange nze obwongo bwange tebuyinza kukkiriza ebyo balimbe mu abasiru n'abeeyo bafuukadde empisi tewali watali mpisi ebisigale kasatu fena tulibakkiriza tugenda mu ggulu muliraba ekiribeera mu ggulu tewalibawo omuntu abalima nti mu Uganda waliwo malayika embeera gye twayingiramu abantu bonna babba bubbi era ffe olw'okubeera abaavu lwa nsonga egi tetulina bye tubba kakati gonobba zino microphone onobba zino magundi computer ekikusibe mu bwavu tetulina we tubba naffe senga tuli bagagga banaddiini zina zikuwa leero ddagala na kikolo eddagala ly'obwavu kati omanye kiri makanisa gaffe mbiwulira maama mbiwulira n'enkyukakyuka ezimu ezikolebwa makanisa agamu omanyi bapasita amakanisa kye bagafuula abamu bagafulidde ddala masabo gennyini leeta gomesi leeta embuzi ebitanga nga bwe kyalinga mu ssabo amakanisa agamu bwe gafuuse Uganda nga tobba toyinza gaggawala tekyali kimu kyakumi kyokka maama kale ekimu ekyekumi okimanyi ekimu ekyekumi pasita yakirya olinawo babuyita bubbi bayibuli egamba nti ekimu ekyekumi kyalinga kyakuliisa abanaku nabali abakola mu kkanisa bakabona sikyagabana pasita akirya yekka n'amuddirira assistant pasita tamuwa najjira mu motoka ne mukyala we motoka n'abana be balina emotoka yaabwe nga vice pastor simanyi assistant pastor ajjira ku boda singa alina okuba nga yambala bulungi abantu bonna mu Uganda babba bubbi twandibadde tusingawo nnyo singa twalina era gye watandikidde mu bamanerenda ekyabaletera okubba abantu kiki bali mu nsi yonna ebba bubbi ekiri mu ttaka ekireetera abantu okubba ettaka bato kiki abakola mu land offices bakuwa ekyapa Nsereko namuwa ekyapa Kasibante ne bamuwa ekyapa Busula ne bamuwa ekyapa mwenanga ettaka lyerimu lwaki bakola batyo si embeera ekintu ekiri mu ggwanga kyakubba bubbi okutuusa bwe tulifuna omukulembeze alitandika okutta abantu nateyo abantu nga 8 lwakubeera corrupt abantu abalala ne batya NRM esindikeyo okunoonyereza okw'amaanyi abantu abo baali boobote ebikoleddwa gavumenti eno bwe bitabasanyusa bazuukiza obote bajja kusigala nga bakyawo ba UPC ayina amatu ategeere omuntu bwajjukira amalwaliro nga bwe gaali ku mulembe gw'obote najjukira tractor ezaali nga ku district ezaalimanga amakubo gaabwe n'alaba ebinnya kati ebiri mu nguudo najjukira nayikonto bwe bakimanga amazzi n'alaba nga tebalina n'amazzi mayonjo bajjukira obote ne bagamba katulonde waffe wa UPC
service delivery yekikola service delivery ennaku babajjukiza abantu baabwe era webakuba NRM ebitundu bingi webadde amaanyi bajja gikuba lwekyo kakati bana abaana banuupu batandise okweyisanga ate Kamala Harris boogera Museveni muhozi mu kifo ky'okwogera abantu bye beetaaga bagenda bakolera ne bafuna obuganzi kati bovuma Museveni connection yo n'abantu abo bovumiramu eruwa balaba ekiba connecting akugwe nga tebakiraba mu kalulu ne bakukuba tebakakuwa baze kulaba Karamoja we nakula tolina kiwayogera kiba kuwesa kalulu bacha mukamucha kankubulire besi je bwana agenda bajja kungana Mwai Museveni mwana agenda bajja kungana Bobweli wagenda bajja kungana Speaker Ntamongo mulabo oyo wamanyi nyote wali wagenda kati ne batakungana deka nawe bantu bamuvaako kati abakungana baleme kubalowozesa nti bonna babeera babo bajja kuwa akalulu ebyokukola bitono mu ggwanga wano abantu basamalira busamalirizi babagenze kudigida tebalina byakukola babagenze kola ku kati oli bwajja babasubirayo n'ebintu ebyo togenda basuniramu ne ku ndongo bade man waliwo abalala bamanyi nti ovuma baagala bawulire bagenda kuvuma bikireero ebivumo ebipya tebajja bawulire ku bivumo gwengonoza nti bona balonzi bo fact eri nti n'emirimu nagyo mitono bana bali ku byalo bayeyita bwe bayika bati gwengonoza nti kumbe bayisabudde so batuule wansi bakole okunoonyereza bafune abakugu bamanye kiki kye bateeka okutunda mu bantu abantu kibaagala bakigule in return babawe votes nesi kuvuma na kucyamuka ne kulisa ebivulu mu kibuga bagenda okulaba nga tewali kiba connectinga kugwe tebajja kuwa kalulu tebasobola so talina maanyi mangi nja kikuwa nti mu Buganda wali abantu okulonda kwafe byobufuzi mu Buganda byafa wano w'amaanyi naye ebweru tatunde ebweru wa Buganda kati biki byayogera abatesu munoonye abatesu yabagambye mubizanye mubirete mubizanye yabagambye Museveni yata abantu baffe Museveni ennaku y'abateso bali bye baagala birala abatezo nyiba bazikowa alina research desk mu Nuupu mu mwaka tambika nakawulirize bino bibijjo muyamba ate ko kubera n'abantu abali ku research desk abanoonyeriza tugenda teso abateso baagala ki ne mu capitalizing iroko ne muzimbira okwo ne mufuna emikwano mu bateso ne muwangula emitima gyabwe agenda mu bateso n'atega banyumiza Jeno Muhozi abamu tebamulabanga nako kati byokwatirako wa Muhozi musiru Muhozi mugwagwa ebyo ne bagati ateeri waddanga gasiya bulolo tabayinza kuwa kalulu abaddeyo nga bebaka Mukama Katonda abankumire